Kale omwana abendi kale omuwasadde. Nawasa wasadda nze emyaka gino kyayinza okukola embaga nkyayiga kuloola. Embaga yannema kuba nkyayiga kuloola abagole baloola. Njaloola nga Dr. Sebunya. Yes, tomulaba. Dr. Sebunya bamulimba olubuto naye alyoke n'ezigawuni ne kamera. Yagendera. Abana batuusa kuzaala. Di ate nazadige wakenzo yazala yeddo omwana myaka 7 nenkuwasa ate nomala emyaka ebiri oli mbuli dokita takyayinza kukola kintu ki okoyeza dokita wafate ne dokita akoyeza lema takyagala yamuza awadde rememire mirembe ki bala babeera mu eyo life ya film outing tebazivaako teri kintu kibi wamula owamuzata ngamwe baseko bwati amwe emirembe vamwe ebyo byonna teri kintu kibi kuwasa mukazi najja n'omwana nga gwe toyinaamu uwo. Amuza yali yazaala ewuli omukazi. Ebyo byonna ye musajja ate abaana abeera nabo ye kugambye kati Leema embeera gy'aliko baganda baamuza basenga maama waamuza batandise okugamba ono yakimaki akyetegereza di wetegereza kinga Kenzo wamuzaalira wanaali awo ng'alina olulala olwa Kenzo abakazi abayingi obeeteekera batandise okuleetera amaalo Kenzo takyali munyiivu yasigaza kifaananyi ekyamaalo kati batandise omumuleeterako abayimbi tobamanyi bali seductive tobamanyi Andrew tomulayi kyakoze mu studio abaana bonna abasunyesunye wansi kubanga abakolera nnyimba okitegeera mpaka we twamugandule tukuwadde omuwanvu Nina Rose ddamu weepanke ku mulala otegeere andule Nina Rose yewuwo totawaanya mwana yenna mulala naye nze nkugambye oyina otegeera kati Dr. Muza ali ku pressure y'amaanyi oyina brand ennene awaka ekuovershadowinze buli kyekkozesa okola simanyi yambala butulaka shuti simanyi kuba bufaananyi nga weebase yambala obugato obulinga omusonso obw'abakazi byonna bikunyumira naye papasi kati eryegi mwana omwana asobedde ono olubuto oluyita misinde enti ne balina kudduka mpaka Kalamojja dokita abeerayo mu kisenge eyo ng'akukuta naye olubuto lubuze ekiwuli abuze kuleema eddagala lyanywa anti kati olaba Rema alabika ayagala kukola bya Juliana ebya Juliana bimusaze busazi ayazadde abaana yeefudde nga ba Michael Jackson nti omwana akweka mukwe ate gwe okweka otulaga kyenkoona totulagira ddala teryamanyi taatawe teryamanyi ki ate taaki bannange akati abaana baffe bagenda zaala mu mayindi tutegeere tuserebulatinge wamu naye tutegeere oba wazaala musajja wabakazi 6 oba wazaala okitegeere oba oli wa 9 tulaba billboard zaki Rema twawambawo dda isima ku point ya Muza okuzaala kuba kuteeseganya nogamba nti baby mwaka ogujja tufuneyo akaana kati nabo osanga Rema ne Hamza olina emyaka emeka 25 kankubuulire mu myaka gino 25 mpaka ku 35 olubuto lwogenda okukola olwa mistake lwa ssanyu tewaliko okuteesa lwa ssanyu era bw'onodda kukuteesa kwa 25 dinda kwana gino emyaka gye giteesa ku lubuto kuba kati gino andi nabo bali mu myaka eyo Hamza ali 27 28 awo anti kati Rema ali mu klasa anti kyegaka tewali kuteesa Hamza alina kukola ki kugadanga Rema n'afuna lubuto naye ali yakukuta ku kisenge kiganye itino yamba Rema tungatereera Dr. Kolo lubuto osobola producing music ana crossing beyond avuganye Yami Alade Tiwa Savage Mimi buno bwonna obwana obwala obuyimba Rema ayimba nnyo gwe weebuuze lwaki tali nominated anti ennyimba kati saawa eno zayimba zifokasinga kwa Muza mbaga mbusimanyi Kiria Amuzali Kiria ayomuyimbira nezo yamuyimbira ne wono oyimba otatwagala lubuto fe basenga bakojja di ngoba Kenzo lwajja dde emyaka 6 tayimu ki olwa Kenzo lwajja kwesanyusanga wokyugambe naye yali tekyali mu budget kati kyegambe ate ogambe Dr. Muza muto ne Rema muki era kijjire mu kusanyuka Dr. Muza va mu ja plan isima Kenzo ne Rema tebali bafumbo bagenda kwesanyusaamu omwana najja naye kati bano bafumbo baba balina pulaani anti kati omwana asuza
asuzeewa Namulondo asuzeewa gundi asuzeewa Namulondo ave buve mu kisenge kya mwana omwana kiki kimuganya okugende wa bano babobulazi simanyi bitusi baganda be kiyasuleko naye mbuliri tulabe oba nasigaze kimudi muganda wawa Namulondo va mu kisenge omusajja wasuubira oteeka omwana we as simple as that abaliwo abantu bengenze ngendera ne mugava awantu nagana bulunokke namugane wafalida nakazi tawulira azungirayo nejita mutamanyi weki yagamba oyo omwana muto ani yagamba Farida anti omuntu wosusa nnyo ekikunembi ku sukaali kimala ne kimukombako okiwulira bw'oleeta nnyo ekikunembi ku sukaali kimala ne kimukombako Isman Fulo ensonga za Hamza ogira byogamba bwakukuta ku bisenge watyanga yebbululira mu kyegundi kino Namulondo kiki anti gwe totegera dynamics oli mwana muto kankubuulire abasajja bangi mu Afirika bw'owasa omukazi n'oleeta sisita wo chansi nyingi nnyo baawo okudda ku sisita wo atya waliwo possibility bbiri one mukazi wo bw'aba agenza okukola n'ogamba ku sisita we oyistandinga chansi nnene why bwagaana n'akuloopa ye gobagoba awaka oyagala kutta buki bufumbo bwakkiriza ng'osavuwala katolaba Namulondo sebunyaka yamuteekamu sebunya wasaba ku Namulondo n'agezaagana nti alope waleema ng'omukwano gufudde kati okuuma omukwano Namulondo alina okuwa dokita olaba dokita weyafuna bibiri ayina bbiri era kyobola bayetanyiga ate gule ku Namulondo engeri gye gulimu drama Mamanyi Rema mugumu okitegeera si bwe kiwala ekisagala fa abasajja twagala n'okivo n'abanga kisagala n'okira kati Kinamulondo ekinamu ebyebonisi kinyenyawo mu ddiro Dr. Natulero ngalaba oli ali esimanya agenze komba mu bulango bwa yogati nga yeddira ku Namulondo waddira okuva ku yogati ebyo byonna bye muze mugamba Juliana n'azaalira ku 45 kati omwana tayinza mutulaba anti kati tumuwa obudde alabika alina obudde abadde mu studio alina oluyimba lwakoze yakoze Daben olaba dokita muza mwe muli atandika abakazi kati gwe wajja nti n'olyandisa mu kati baleese Ben alinamu n'eddoboozi bayimbe ojja genda omaliriza bano abavuyo abayimbira Tanzania walaba abayimba ne Juliana yani Bushoke kati gwe basembeze nnyo ba Ben Munyarwanda mulungi muwanvu obuloboozi studio Hamza ne wata awo dokita naye era kikuluma abasajja kiruma nga tutandikirawo DNA totumanyi ffe bakojja wa Facebook lwani olubuto Namulondo walugyewa ddi twagala DNA toyinzolaba olutala basajja ki alemedde kuono simanyi Bobulash naye zennyini sente azinonyeza mu kiwato nga mazina omuyimba abana balina obuyimba anti naba bapangisa milioni 6 ne bazigabana 2 we basula n'engoye n'akamotoka naziweddewo okitegeera kati awo muganda wange olina strategies nga butone kati Isma olinga agamba nti Rema okubaako kyeyekole oba Hamza okubaako kyeyekolera ku asooka agobe Namulondo akifunire ka apartment najjera nga akiraba muki ate nga kyekimuyambako owawulira kimuyamba yagamba Namulondo w'omuyitira bw'ati Namulondo ayuza ebintu Namulondo anti abo balema aba celebrity balumya mu sexy amuteeka ku program tomufuna womwagalidde ba Fabiola simanya na Flavia Tumusiimi aye akwegaliza kyovolaba ba celebrity girls wafuna mu kasente yayagala awasa omusajja bano balaka embabazi n'awasoli kanyomozi n'olaba ono Flavia Tumusiimi n'awasa ono omukubi wa kamera omwogezi w'ebyomupiira kabula because anoonya gwa dominating nga tasobola musajja mugagga ajja mufuga okitegedde kati ne Rema ayina Muza yamubuulira nti ku lwokusatu kwegadanga ebirala kati awo Kinamulondo weekiri nemo omulabira nti walugezigezi yakubanga Kenze amateke mu buliri Kenze olusinga asula mu ntebe yes Kenze was very sad yes was very sad omukazi oyo akuba teke omwana oyo aguma Muza
agume bagende ku bulango bwa yogati we bavaayo asitula y'amaala anaabaweza 10 nga we bamuzaalira yakala amuzaalira ajja n'akatirumu kozi olaba tayimu omwana yabeera naye twagambanga omwana yajja okulemesa obufu ate kasita oyagala omukazi w'omwana n'otasitula mwana oba olina kyoliko omukazi w'omwana yenna owombeekamu wano omwana bwakuvaamu ng'okyalinawo kati alina okukwata omwana oyo n'alagira ddala n'otamutwala wa Kenzo ne wanaawummulawo weddikwota bagamba bwe ba advocates ba it will end in tears atonda abazazi nabo mwagaliza obufumbo ate atulimba nnyo Lema yatugamba mbu dokita tali ku social media the doctor doesn't like those things nga gwe kwoli kwe yakulabira ani goyinza okufuulinga yamulaba ku TV ng'alimu obuyimba that is all social networking TV ekolera ku ki togaje tamanyite okola account lwaki ayogerera yafumbirwa dokita oba yafuuka mwogezi wa dokita abakola interview nga amutuga tuveewo oli yamutegeerera kati ati yeyeeteka mu kutulaga nti yeyawasa okitegeera why don't you leave the doctor to talk as a doctor aba ayogera interview n'omutuga ajja kukola ensobi ensobi ki omuntu weyasomera obwa dokita bonna wajjanjabira omuntu nga Lema alina ebyonziira byata dokita okwogera ate oyo talina byonziirako atyaki what is in Lema's house ayinza ogamba abakeizi tugeze alikwanika munawe omukyala talekawo zakameza is that a security ngoga gwe musajja aleke tumukube fena twamuterereza ne don't talk oyina ebyonziira wajja n'ebyonziira ebibbo wajja n'ensiriba oyina ensiriba ewaka why are you hiding the man kati ate interview tuzivuddeko aze mu kuzina simanyi kacumbali dokita Sebunnya mirembe kyamututte amutadde kanta mu mutwe amutadde ku kirevu nti tatawanya musajja yakasoma anoonya wano wonna wali empiri ne basiigawo ddaayo oba bakubawo kiwi omusajja kati ali mu kuzina simanyi kacumbali ibwatu yayagala okukola Kenzo ozanyire ku mwana waffe we knew it will end in tears isima gwabagamba Balamu ne Kenzo senga bafuna bapyala abalungi ne bafunanga bashira nze milioni yaga Lema ye pyala wambuza what yatugamba would winking us that you are married yet you got another job okwogerera omusajja tali ku social media which doctor tali ku social media but doctor tubayina ku app kuno my doctor ne oba mazo mubuuza nkole ntya ku insulin abantu bayina pressure mpeke mmeka you need to be a doctor on social media naye nga yavuddeyo doctor tali ku social media eyo page ya Dr. Amuza kwaletereko ng'esirise yesooka ebifaananyi byonna eyo Dr. Amuza yennyini you see mwabaana abato temutegeera Lema yasukka osula mu nnyumba yekka nga Kenzo agenze kati n'abeera loona tategeera kye bayita blind following kiki kwe kukwana omuwala omulungi n'obeera ewaka nga gamba cookie gundi ankwana bebakola Farida Nakazi bwe kiba kita blind ki kati oguyaye gukadama gwamusajja amagezi ne gumugamba nga nze ndi dokita banno bankwana nanyigira bannammere batumusine kumbe gwe guyaye gukavalinga traps zako baleme kutegeera ekyo kibaitawo ki kati dokita yagamba Lema siri ku social media simanyi bantu bebampandiikako kati Lema yenedde mu position dokita talimanyi eyo page si kumbe page ya dokita yennyini okitegeera ne mugakendeza lave nyingi gye walina ku Kenzo n'akudisappointinga okiwulira kati atijjirira omanyi kati abo Balema ndowooza mu ssomero bino ebiwala ebyali ebizibu ebindowooza ebyokwana kati ng'ogugambako ne gwegizaagiza kati agenza otuuka amonizi ne zirinnya ayiribido gy'abaddemu ng'emutawaanya yave wa dokita amusuubiza olubuto olubuzi Kenzo nagenda Ivory Coast ajja tune bamukwata akaba amaziga Kenzo atuukayo omanyi ebintu byaffe mu bizibu akati Kenzo level wali aina iceberg gyayagala omenya one abeeko nga ba Davido Platinum kuba kati atambuliraawo naye enjoga yebulamu ekola ki ebulamu ekyali yakinnamasaka nnyo
Uganda tetuwagidde bulungi kubanga ne woolaba basita ba wano tewannabeerawo celebrity kati okusinziira ku new trends nga woolaba Diamond ba Davido nga woolaba ba Wizkid kagamba tetulinawo kati muyimbi tulina okuva mu era y'abakamiliyoni ezo ennyumba ze bazimbye ezo ne watuulawo omuyimbi alinga ki celebrity n'eggaali zokka ezitambula kati Kenzo olw'okuba yeekubagiza bambi alina osigala nga anoonya emikwano kati yagikola nnyo mu Ivory Coast ba Diop baani kati nga tebamufunira kivulu omanyi omwana yayagala otunda oluganda buli saawa atujjukiza nti antunda oluganda yagenda Ivory Coast ne tumugamba abeeraawo otunda oluganda olukugwako tukuweereza olulala terwamulemerawo yatandika Uganda government weyayo naye yannyonnyola ensonga yali agenza Ivory Coast kuyimba etirana kubukinga ba superstar kujja ku festival yalina anti kati ogabe Kenzo yafiirwa sente nakati obujiji bukyamuluma obujiji bukola ki ulira yali abaze nti Diamond Festival ne Wizkid zitandisa abayimbi abakabite bakyakola bu concert bakola festival daba bwabala mu pain yonna gye bamuvumiramu aba people power n'abaliramu ne luba event bakole kololo n'akozesa omukisa aleete Didier Drogba Pablo Diop bajje mu ka private ki jetika Didier Drogba bannanga omuswimba gye gwakubira omwana Ivory Coast kakoge kakomplaininge kakolime nga tulinga temwamuyamba isimu omwana kati ne ya Ivory Coast yasalawo Kenzo okuva mu people power endabira gye twamulabiriramu okuva Ivory Coast yadde ali kushuwa people power ogivaamu agiviiramu ddala Ivory Coast nga bayero muyiyewo nkutidde yali asulya $3 padde muzisobola era we yakomawo yeebalizaawo kadaaga nkutidde Kenzo however kyali kigwanidde is our best product twetagayo omuntu ku international scene twetaga omuyimbi akomputinga banaboy ne tulekera okwegomba ne muddawo se omanyi omaale nga basiba omuyimbi owammwe temusobola kuvaayo teri yavaayo ku Bafana teri yavaayo ku Palaso mwe mwatugamba bayimbi benyini nti Palaso ali muki mu firimu okiwulira akati kuba mwe mutubuulira ekituufu ekibaddewo kuwali foreni ne muyiwawo omubiri awo gamba omuyimbi we Uganda alina low self esteem bw'otuuza Shiba Lydia Jasmine kumpi n'obatuuza wali Tiwa Savage oba Yamyalade bafuuka nga ba maid what can I bring you what do you want low self esteem tuulawo mugambe fuwano we tuyimbira mulemena kwogera ku bya kolabo omugende naye oliba oyagadde tulikolamu akayimba naye ekitegeera be with esteem okitegeera Diamond akubisiza abasajja self esteem Kenzo ogenda yimba ku stage okuli Chris Brown toleto oyimba yimba obutali mugezagezaako ekintu kyonna ekivibing omu America be in action okiwulira yimba yeezasingamu toza stamina abayimbi b'Uganda mwayiga ne bakweta ku stage n'otandika kulo wasooka Mungu n'alulira anti naye nga engoma y'okwolo gye baakuba yali producer kinga tekyali ku mulembe guno deeta oluyimba oluba luliko ate time yes owuliriza ekintu ekyo isima kiba bwekyo lumu naliko ne Kamiri naga yagendako yali Nigeria ng'aliyo Platinum Diamond n'ayimba Kamiri kati Diamond naye session ye actually yali Rwanda wano ku festival ya Kagame kati Diamond naye we yayimba abavaawo abantu babuzeemu promoter nakubaakama namugamba owaayi akayimba kano weekati bakaagala nnyo wano era funa chance oddeyo wali okakula kati Kamiri ng'ate alina okudda okuleeta ani Kagame angayingira amwanirize Diamond olwadda bw'ati omusajja nakubaakama n'agamba President agambye ayagala kujjira ku olwo oluyimba Kamiri ne bamusandikira we batyo so oba olina okujja n'oluyimba omuntu lw'amanyi
Kenzo buli walaga seti ya Rose ayino mukuba era olaba ne mu video nga abantu bakola ki anti enyimba za oluyimba lwa Star Rose lwe luyimbo olulimu vibe mu nyimba ze endala zonna za kwesaasira kati olwo n'olukuba otya ku festival enneema zaamu anti wano netwogera omwaka guno abantu abatuvudde ku maaso be bangi Dr. Kalisa Sheikh Muzata covid abasiraamu tebali adamant kweresi wasanga munne salamu aleikum wa aleikum salam nga begwa mu lubuto ya rabbi kumba obina besize corona ba ngecha babika nyembe zikiti jali migali baseka ba meeting wanna kibinge wakane na kibinge nakamuwo ninga stop meeting dizi tukwaga abasiraamu tebamanyi ba mpakate Museveni abatia oza Museveni ezo kana samo meeting senga bakera ukeza Allahu akbar fatino sinza Allah wandikaje okitegera because we believe in nnyo mu dini ato okendezo believe mu science do you believe that kakati abanadini bakiza nti kimu kikwase ki katonda nenge no virus sekanas Muzata simanyi bantaliza simanyi kiveiji bacha kutuka buli ali mu nkaga naye mulimu ebigambo wanti gundisi government yebanyiga ebyo mwe bafani balumbuye nagambi atula mbongo ku time wamanyide that wogendo believe waliwo wakuwele nolabira ddala nga lumbuye mutuufu anti kyenyini kyanoonya ofune perception nti mutuufu gwe gwakwatira ku time kumunana yera ini ajimanyi 9 seconds Muzata yagambye ku mukaaga yafa wiki ewedde bagere bwatu weyagamba anti aba family namwe mukimanyi nti nyini baba ndo sente covid azifiye musawo yakole mudiddi yagwa kamasi ne simple GP paper ate yayagala okwogera ku medical report sit down wetunatuka okwogera ku mazina aganyumira ku mbaga banyenya batetujja bayita okitegera banayogere kuba twali tusome makerere nga mutulekanyiza ebigomagoma abe mudidi basomere ku swimming pool miti tibakuba ngoma tuli serious ne tusoma nga obugenda na mukaza tibayiga na mukaza tibayina na munungu kuba madinda sit down omuntu yakafanti government ye musekatato otubanja si medical report already mukoze conclusion tibamukoze ki ate ne mwate twagala report yachi ate ngo already government musse Muzata bamuse oli sebagala yali ekekyenda ne kyenyola ne bamutwala mu ekike ekike kyali kyakadde engulu nabira namukereza ekikopo ky'obuuji obwokya sawa namugamba you have done it on risk naye abantu bano abafa like bano bonna bafa naye nga tubirina kye tubamisingako Muzata tetumanyi nti oba obuyisiramu bugenda kufuna Muzata omupya right now era wajja kuyita emyaka oba naye ate gwe tosaala olwawo ugenda ku kitebe ekibuli ate omanyi tolina bukulu mu busiraamu anti kubanga berowoozaako nti obukulu bwe balina okufuna kati babwagala nnyo tolina eyo gunna tebasoma ddala tebasinze manyinga igulwala bulungi abaseka basoma ekintu eki tebalina na isiramu wa wano wadda nze Ismail na isiramu ali modern nze ali expose naye talina kifo kirala we bayinza muyita n'atula mu kitiibwa wookamujjako alwalirawo pulesi Muzata omukazi olwanoba gwe yaweerera nagenda nga yetegira agenda agwa mu bifuba bya seeka ku ttaka naye Muzata wajjaka kati ku statement Muzata aliwo statement gye yakola juzi oba baali mu kuziika n'agamba temujja tukanga gwe DPC wegundi olowooza olina obuyinza kati ezo zonna information yaviirako n'abantu n'okubelivingira mulumbu ye wakiriwe kiti bw'ovaayo n'ofuuka voko ku government ate tesobola kutta kyovula abavaayo fuuka voko bavaayo nnyo government eprotectinga nnyo Lukwago Bobi Wine Kasibante Lutamaguzi Namboze eba protectinga nnyo bonna ekimanyi kyebaagala provoke the government nti bakubyani Namboze dead ensego muki
mutamoiro so ekyo sikiki I debunk that kati yo government ino kuma abo bonna bavuko ki government teyinza kwetantala wa Muzaata kintu kyonna emanya abasiramu batadde elesa abasiramu obuzibu however nkugambi Muzaata akuze myaka nkaaga mu something yawerera omuwala we mukazi w'omukulu yamulekawo yagamba n'okugamba tayagala mukazi amunyumiza mboozi z'abakomboozi ayagala baana bato kati wawerera ekiwala kye nekijja nekisoma diguli masters n'avuma Jennifer Musisi ne bakiwa omulimu kiki mu state council bakiwa mu state council nekiddayo ku PhD Muzaata kyatamanya tomuntu afuna PhD kati atandika netaga ono takyanjamu kakati chikazi ku level ya chikazi juzi nga kinoka nate kyalira ne Muzaata nagwe ddalo eje myaka gye tulimu si kirungi obewe kane dini ya kigana tofa weka kati Muzaata wadayo galeta kyalinayo chance ekwana mwana muki mulala eyo one of an instrumental factor atafa abasajja biologically nga tuzaliwa tuli supported by the strong zero of women chovola abatata baffe babajjajja baffe wogenderera family nyingi kyangu nnyo jajja omukazi bwafa nga yasoose maka jajja omusajja talwawo mwaka ogwo naye ate senga jajja omusajja afa ate jajja omukazi awangaala era ne mubataata mama senga afa chance nyene nnyo tata wamayinza obutawangaala naye ate taata bwafa ate mama aloizinga ki family nanti kyobola nti n'ensi bagiyita mother Uganda amaanyi omukazi galina ganjawuloko mu bugumu naddala ng'okuze kati emyaka gya Muzaata si gyakulekawo depression ebirowoozo n'endwala ne sukaali kimumala okgenda down naye isima lwaki buli omuntu afa ennaku zino wogenda ku pasitayiga oze ku Muzaata bano baleseewo bakayanira nnyo ebyobugagga ate Uganda balina insurance mu America era olaba abantu bettira insurance policies era kyovola abantu madda weegwawo mu maka ga Europe bo tebabuusa bantu ba munju era bagendawo ku financial records ne bategera kuki afudde ani abadde beneficiary wa financial policy ye nti girlfriend we nga batandika kutunula kuki ku girlfriend balina kini common yafudde ata kuba bakimanyi waliwo time omutuuka ng'obulamu buganye naye nga bwe mutunulidde insurance ki policy kati mu Uganda tetulina insurance ki policy zimala za Twitter life insurance policy nti kuki tata wange yafudde bagenda kumpaye miliyoni 2 kizibu abantu bonna babatunulidde kike wazimba kataka kaliruddawa motoka eriruddawa ono kyali wange wa Nexus yakafa olunaku lwe yafa bamanerenda baali awo nga balinze etwala bintu kubanga yagenda n'akola ebbaala ne litutumuka n'ayingira mu events n'agenda mu banka neyola miliyoni 5 ne kuba manerenda miliyoni 5 covid najja pressure y'emukulu nibayamba afudde covid era ne covid yakwatirawo kubanga kwezo sente yasimulirawo kutidde gotomanyi billion ga interest covid yakwatirawo kugambye kugoba ofudde gogezaako ofune miliyoni 5 bakubanje nga business efudde buli bulwadde bwonna oba obuyina okutintima okuddukana ekifuba byonna byabikukutte nga promoter omuyaga mbo oli dick promotions olwamuwayo bati sente nyingi enkeera yafiira because yali yamanyira kukwata kakadde kakadde obi era abantu bangi nyo tolina muwa sente. This is why abazungu batucreatingira account to ease your heart ne sente ozikolemu ebyamaki kuba bazikukwasa wano nkugambye kiki promotion babakwasa $1 million mu cash wano ngeri mu nsawo mutuka Kampala nga mwakakozako emitwalo 10 naye nga temanyi zikoze. This is why bakolera abazungu account nti ne sente zojjayo zirina limiti ofune pulani kati kyekiri mu Afirika. Ekyokubiri abazadde bakulaba bafuna sente naye nga tomanyi gyazijja ng'osoma mulina mpenkoni mulina ki kati oyinza okugamba nti abaana bano ba socialite bamanyi nti bagagga
bamanyi taata muki mugagga kumbe motoka eri kuloni akataka mupangisa naye wapangisa nyumba omanyi twali abantu e Uganda nga apangisiza ennyumba namba nakulizaamu abaana ngo abaana bamanye ennyumba yaffe kati wofiira nno ebyo byebizibu ebijjira muki mu Africa bazadde baffe tebatera kututrustingirawo kuba abaana ba Africa nabo si bangu batrustinga babalabyeko bangi be balekedde ebintu nakuba empire ki wekigwo kati abazadde baba skeptical abatunule mbaana bange ani alina value abakyali ku kuki ne bamukwata nti ate yakutte omuwala naga kati no sinza mukolaki sigamba kuki in person I'm trying to say temukitwala in person perspective abakyatunula omuwala w'omuto omuwala nga yasoma obulungi ogenda kakana nti wa boda yamukola olubuto oba abakyatunulira ddako ti ate yaddropinga mu kusoma yadda mu kunywa ki njaga kati bambi babeera mu time ki enzibu mu process eyo omuzadde mwafiira nga takoze wiru ng'ennyumba agiresaawo kati ewamuzaata tolabe nga yakafa kulwanira biki oli alese n'eggaali bakanyama okitegeera senga omukazi ati yasoma nga alina omulimu kesisi senga bali mu kulwana naye olwokuba akoze yeetereke yafuna akalimu ke n'ategeera kyalina okujja muzaata wadde yamufunira omusajja muki mukulu ye yategeera kyalina omufunamu kati omuwala asoma PhD akola mu kesisi n'emmotoka ye bwebaza omugoba mu nnyumba teyakayanye teyakoze ki teyakayanye naye abazadde mubeere straight buli wobeera n'emyaka 6 kola eddaame kubanga buli lunaku olukya woweza emyaka 6 obusiraamu bugamba katonda aba akuyamba buyambi obbeera ku ki ku nsi kola eddaame weewonya entalo kole ki eddaame naye isima bintu ki ebitaano byojjukira ku muzaata kisookera ddala shehino ku muzaata we nali nsoma Gombe SS mwesi 1 eyo mu 90s mu 80s ndi mudda era nga Sheikh Muzaata yajja n'atukola ki n'abuulira buli kirommo naye kyemmanyiko ng'agamba teyeetaaga muzindaalo we nasooka olaba omusajja omuwanvu omulungi ate nga munene ali able-bodied ng'alina eddoboozi ddene yajja nga otubuulirira naye nga tugenda ovaawo nga buli muntu wallayo olina kyokoze eki kyofunye ekyokubiri abadde friendly yayamba abasiraamu e Makka kuba yali mugenda okusoma Oluwarabu waliwo omuntu ne musoma abaana mbalabi ng'amanyi okuwandiika naye nga tamanyi spoken kati Muzaata alina chance nti ali spoken mu Luwarabu era ennyonyi zeesibanga eyo e Makka nga yatabuka nga bamuyita na mu Nigeria nga Bannayuganda balina ofuna tent kuba nabyo byakulwana abantu baba baki bangi abadde alina influence abadde ayogera ensi nekola ki newulira ate nga teyeerya ki ntama Muzaata yali asobola n'okulembera abasiraamu ne babako kyebakola ki kyebakola wabula olusi ate yafunanga okufumintiriza ng'atojjeeko ekyabadde musajja asaaga amanyi ebitrendinga amanyi to make news okitegeera so Muzaata abadde tumwaganya nyumira ekkanzu I miss him anyway ate taata wa Chali wange kubanga mutabani we bamuyita Shafik Kakembo Chali wange nasoma naye era wali ate nawasaya obi wange kati tuli ba family tuveyo fenna Kawempe kati nga Kawempe fenna tumumisinga nnyo fa babeerawo Kate Farao kubanga ewuwe tukonkona bukonkonye wa Muzaata tewali konti tebakuzaalawo walinga wa General Parts Kawempe wamanyiddwa ewaji Mukodo ewa Muzaata ewa General Parts ye wakagwe tukuze ng'ogendayo bugenzi n'ogajja samwaleeku yebale balawa mu musendero oyo mbera akoleki aliye kubanga ajja tutakubuuza birala yes nekino kyongerezeeko nti yalaga Remo ekitangaala n'ategeera ne Kenzo oba waajja yamubuulira Kenzo gindire n'akaaba ako kakabya kigwe ddala amanyi bwe togenda wasa nnyoko n'abaana be Uganda bannaye nze olwobuntu obutankabya nagamba mbu naye kimuluma kubanga batwalize omanyi abantu ba Afrika balina olugezigezi kyobola abantu wofiirwa bajja bapaala ng'amaziga gakabasiga mulamboko kumba ali ku bibyo byajjukidde biki birala nenejjaga akozuulirako omusajja afudde kumbe mukazi yakoze afudde ennaku gye balina muki mutima kubanga ne Kenzo yajjaga atubuulira ebintu ebitakola ki ebitakwatagana bamubuuza ebintu bingi ku Kenzo era Omuzaata yagenda olugamba awo gwe woba ogenderera Seeka Muzaata
omusumali gwe yakuba waliwo abasanyukira eyo muzi wardrobe abasambazi gawuni nga tebabalaba ng'agamba kubawonyaawo otegeera kuba Rema abantu bamukwatibwako ekisa nga Kenzo asusse omuleka mu nju ate Rema si bawala abamanyi nti kakanji yeyiyeemuko nga balidya jazibini ntamanyi kuyiiya tamanyi kunamamu ye mugumu atambula straight kati yabeera mu mbeera ezibu kati kinnamulondondoza kyagezaako yiiya ku bagagga nga Kenzo taliiwo naye naluzanga nabyabowa buki kubanga omuntu wakuyiiza nga si bintu bye kati nga ddamulondabuga bwe tutuuka eri nti tujjamu bujja ebiggwa ne tukola ki Rema nga si kintu kyerojjuka yakembako sijja kukuza mwana wange ng'ateeka akabina ebweru biki naye ennaku zino yatandise ate tuziniramu olubuto waluteeka wabweru tunoonya lubuto luzimbye si luzze munda yes we are demanding for that kati awo Rema bambi abantu bamukwatibwako ekisa ate nga ne Kenzo nali mutegeera wakafuna omukisa gw'obadde toosuubira kuba ne Kenzo yali amanyi agenda baluka artist international gig neekola ki nejja kyennenya Rema kimu kugaana kwa digestinga kabulengana abafamily wali olina okukunamiramu awo n'okubirawo bubbi Kenzo ne mutandika otambula babiri Kenzo yali ayagala muwala ali ignited ku kituuseewo ne Rema yabeera siro omanyi nga you were struck by nga temanyi kyakukola kyekyo kyeggambye nti Rema yalina okukyusa obulamu Kenzo agenda omumiitinga batiwa Savage ng'alina kibebe wano kuki ku kaadi naye ovanga ku bebe agenda musimu agenda mu nnyanja n'agendera mu legging nuga banna tuli ku kikino genda oleete bikini swimming costume olage bantu kyosobola naye ate okuvuga ano legging eno Kenzo naye banna neetaaga bitambula Chovola abagambira olidya Jasmine ayonoonya obufumo kwa Jasmine ye waali to show flesh ano bukulu yagezaako ku twistinga leka kukipe ya pounds aleka ku Jasmine ana picking akolema yateeka embeera ku pound wano ne bamubuuza ku interview nzijukira nalaba interview ya Rema ne bamugamba yayina ekivulu ne bamugamba big talent nga bakuyiriddewo mu binagamba eyo family ne bamugamba pia pound Rema yasirika n'atunuulira presenter teyaddamu kunyega kintu era bangamba Rema tagenda ku show Lydia Jasmine kwasoose bw'omuyita ku show nga Lydia Jasmine akwali tajja kujja tayagala show kusooka Lydia Jasmine so ali bano abawala ndowooza bakyalina secondary love okitegeera tetubeera kwomu kyovola balinamu kino ekimunoonyeza oyo yagambye ati kino kinnamulonda akyagala nnyo kyekisobola omuprovidingira ate kyekijja okuyuwayo kirina okuprovidinga ebyo aleme kufa ku biri ndi omukulu akikwatamu alina festival gyalizoyimbako abroad kuba buyimba bwe bwonna bwambaga simanyi tulikiriya yalimba wekuva webamudeportinga mu America yatuka ku airport n'asamala olaga wambu I'm going to see I am musician yes where is your permit najjayo passport balabamu visit visa ita wano mu lukuubo olwo festival eri yagenda okuyingira yaddamu edda Kampala Nyama zata we afira Rema yagamba yali taliwe yali agenze kolaje zata we afira ndewa yali munyonyi aina abadde Denmark akajuzi ayona abadde Denmark ngafuminyemu amuzanga empewe muwedde mugayi yatuka ku Jeff Kennedy airport nambuzola gawa I am a musician you yes where is your permit na jail passport itawa omanyi bili ebitu mu bitambulira yagenda okudda mutegera ali munyonyi ndoza agase eriyomu yagenda otegera ngeri Kampala taddanga yo bani yagenda kugwako mwaka gujja andeyo yes bani yegwako mwaka gujja ne ya Palaso ya John Black etandika butandisi myaka 8 nga tagenda America John Black kyekimwe ekyatuuka ku Kyagulanyi teranda ni aliddayo bamulinzi Kastora langa togenda London toyinza fuga Uganda eno territory ya Queen leader must come from England or that from America mutemutegera tegwanga ko bagete bamusonyiwanga I know betonde I know luyimbo olwaleta stigma era ne juzi bambuza ku Adit Talk ogamba otadde ogenda leta Uganda empya nga 6 years wakola oluyimba
oluleta stigma mu bagge people nti babakwate nagamba as I grow I change bagga amanyi ge bayina alina okukola akayimba akabawaana ate wano Uganda kife abantu tumukube ati wano kizibu nnyo ebintu byabagge bizibu oyina okukola projection ku international scene oyina obbawaana kuloko n'obavuma kati engeri gy'olina okikola bujo sitatega kwana Museveni wali bamubuuzako naga sibali kati naga ate human rights oyina okufuna awo yejjago kuba kati mu nsi it's a big question oyina okuvaayo oyogere oyimiriddewa ku bagge kati bali mu public yes kati London awo olwola nga oyagala bwa president bwa Uganda naye nga tolinnya wa Queen oba oli mu katemba eno territory ya Queen era Museveni ye musika wa Queen ekitegeeza tetwetwalanga tetufunanga yindi kyensiba nsomesa abantu abazungu baatuwa democracy gye baatuwa it is like okuluma ekintu kyotayinza kugaaya kati kyatulemera mukamwa tetukimanyi tetukitegeera naye ng'okirina mukamwa okiruma naye tolina bw'okigaaya waluma kinene okitegeera basigala batufuga ku proxy kitegeeza omuntu okufuga mu distance nga olaba Bobi Wine nti waliwo amufuga in proxy omuntu akufugira mu distance kyova olaba Standard Chartered Bank maama waayo ali London banka zetuba nazo abazifuga babawa Bulaaya newe batulekera bino ebyokulonda basigala batufuga financially omuntu wakwata economically yabalina backbone gwe ne bwokola ki so abatulekawo democracy kiti gwe baatu temuli n'abasajja mwenna mukitegeeri ogenda kukolerera family mwijje muli ebwewe wallahi nga wakola amazima wali musajja wa mazima watoba ne family ne wallahi netuuka yo family nega tata takyaliko yeyo turakite emazo mmenya obaweeredde obasitudde okyusiza ddayipo okoze eki mukazi n'amaana akudivorce nga n'agenda n'omuvubuka omutonto tokyalina maanyi